Sembabule y'emu ku disitulikiti ezeebeeramu obusambattuko okuva bannakibiina ki NRM lwe baatandika kakuyege waabwe. Wadde nga disitulikiti eno erimu constituency 4 be babaka 5 ng'otaddeko n'omubaka wa disitulikiti omukyala, obusambattuko businze kweyolekera mu lw'emiyaga kawunte omwafiira n'omuntu ng'eno waliyo abavuganya 5 wabula ng'okusika omuguwa kusinga kuba ku mubaka Theodore Ssekikubo ne munnamagye eyagawummula General Emmanuel Lwashande. Okwewala ebinaddirira ab'ebyokwerinda ab'enjawulo omubadde DPC w'ekitundu ba Oso okuva mu bitundu by'eno Baddiso n'abalala beevumbye akafuba okusala entotto butya bwe bagenda okukuuma obutebenkevu. Ensisinkano eno ekulembeddwa omubaka wa disitulikiti eno Jane Francis Kagayi. Kagayi ategeezezza nga kino bwe kikoleddwa okulaba nga bannasembabule balonda ababaka baabwe ewatali kutya. Fenga District Security Committee tumaze meeting tutandise okutegeka deployment plan eya buli constituency okulaba nga tugabanyaamu abantu baffe. Bw'ati akakasizza bannasembabule nti ebyokwerinda bibalimu 5 nga poliisi yegenda okubiwoomamu omutwe n'abakuumaddembe abalala. Abantu bwe balabamu nti batulabyemu ow'amagye, tulabyemu owa prison twabeyazise nabo, tibakyekanga ekyo. Wabula tuli kulaba ng'emirembe gikola ki? Gibeera mu nteeko. So sister agencies zijja tuwaako support olw'ensonga nti oluusi poliisi eyinza obutamala. Ono agamba bazze bagoberera bulungi ebyo ebizze biggwaawo wakati w'omubaka Theodore Ssekikubo ne munne gwe bali ku mbiranye General Emmanuel Lwashande era nga bibawadde ekyokuyiga. Era tuli beeteefuteefu buli constituency tugikoledde plan y'okudeployinga. Buli muluka gugenda kubeerako kamanda waagwo. Si byakulwana wabula kuuma mirembe. Abeesimbyewo nabo abakalaatidde okulaba nga bakuuma emirembe olunaku olw'enkya. Abantu tiwali Kanyama agenda kujja era njabula ne Kanyama kandidate yenna okusasula omwana okuva ebweru wa disitulikiti. Wano ffe Sembabule abo tubeetegekeranga kulya mmere. Wabula wadde ng'akulira akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina ki NRM Dr. Tango Odoyi yavuddeyo olunaku olw'eggulo n'ategeeza nga buli kimu bwe kyabadde kiwedde ng'enkalala z'abalonzi zaabadde za kukeera kutambuzibwa ku bitebe by'okulonda ebya disitulikiti eby'ekibiina ki NRM we tukoledde emboozi eno ng'abakulira ebyokulonda okuva mu bitundu eby'enjawulo mu disitulikiti y'e Sembabule bali ku kitebe kyabwe beemagazza nga tewali kye baafunye. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Sembabule.